Mukama yanyamba we yakola eggulu n'ensi, tali kuleka kugwa, akukuuma tali sumagira, era ddala oyo akuuma Isirayiri teyeebaka wadde okusumagira. Mukama yakukuuma, Mukama akuli ku lusegere okukutaasa. Enjuba teri kwokya emisana wadde omwezi ekiro. Mukama anaakuwonyanga buli kabi, n'akuuma obulamu bwo ebbanga lyonna. Kale tolituukibwako kabi, teri kibonoobono na kimu ekirituuka w'obeera. Bamalayika abaali balagira bakukuume buli w'oliraga, bali kuwanirira mu mikono gyabwe, oleme okwekoona ekigere ku jjinja. Olirinnya ku mpologoma enkambwe, osambe emisota gikali busagwa. Katonda agamba nti ndimuwonya kubanga njagala, era oyo ammanyi ndimukuuma. Anampitanga n'empitaba, mu buyinike ndibeera naye. Ndimuwonya ne mugulumiza, era ndimuwangaaza nnyo, era ndimulokola. Mwasuze mutya bassebo ne bannya abatuwuliriza? Twebaza Mukama Katonda okututuusa wano olwaleero. Tumwebaza olw'ekisa kye n'obugabirizi bwe. Yatumanya nga tetunnabeerawo. Engendo zaffe yazimanya era zaggwa dda, era yaziwa omukisa. Tukola ensobi bulijjo n'atulabula emirundi gyonna, naye tulema okukkiriza oba n'okutegeera bye tukoze olw'obutaagala kuyiga n'olw'obutaagala kukkiriza nti ddala tubeera mu nsobi. Omuti bwe gusuula ebikola totema muti. Omuti bwe gusuula ebikola mu luggya lwo tokoowa kwera bikoola, kubanga ebikoola si kye kizibu ekisinga, wabula ekisiikirize Katonda kyakuwa ku muti ogwo. Empewo ennungi omuti ogwo gye gukuwa, kubanga gwe gyossa ofulumya ogugwa omubi, ate gwo ne gutwala ogwo, ate gwo ne gukuwa guli. Kale olw'okuba gusudde ebikoola mu sizoni eyo, tewetaaga kugutema. Totema ttabi kw'oyimiridde. Toyuza nsi kugimalawo kubanga n'ababo mwe bali. Toyuza kitundu kyo kubanga mulimu abalala. Ensi ennene etandikira mu makaago, togayuza kubanga n'abalala mwe bali. Ensi tegenda kukoma kuffe. Nabagambako emabega nti bw'oba owulira ebigambo bino n'obitegeera, emyaka 7 okuva kati ojja kuba wagenda. Bw'oba owuliriza ebigambo bino n'obitegeera, emyaka 7 okuva kati ojja kuba wagenda. Kale ensi tegenda kukoma ku ggwe. Ebintu nga bibaddewo mu nsi si kabonero akakomya ensi, wabula ensi eba etandika butandisi, era osobola okugibaamu ne banno mu mbeera yonna, oba efaanana otya oba efaanana etya, kubanga obulamu obeera na bumu. Tuli obukadde obuwerera ddala 46 olwaleero. Ebitundu 68 ku bukadde obwo biri mu bulimi. Mu bulimi ebitundu 68 ku bukadde obwo 46 ebisinga obunene biri mu bulimi. Obulimi buno ku kituyita GDP ebikuŋŋaanyiziddwa mu ggwanga lyonna buteekako ebitundu 28 ku buli 100. Ekyo nno kibeera kinene ddala. Ebitundu ebirala ebyenfuna ne biryoka biteekako. Teri sizoni ya kulya mmere. Tebuli kya kumakya nga bagamba nti tewakyali kulya mmere. Oba bw'olya ekyemisana kituufu osobola obutalya kyaggulu, kubanga era abantu abasinga tebalya kyaggulu. Si lwakuba nti tebakirina, naye bakimanyi nti emmere y'ekiro teyina nnyo nsonga gyeyamba muntu. Bangi tebakirya si
olw'embeera wabula ndowooza olw'embeera y'ebyobulamu byabwe tebaagala kukkuta kiro ate era bukkuta ennyo ndowooza ne Katonda takuloosa ate obeera n'omukkuto mungi n'otulo otulungi totufuna naye ate waliyo bangi abatasobola kulya kyamisana na kyaggulu nga bo si mbeera baali agadde okukirya naye embeera tebasobozesa kyokka ate raba mu kiseera kye tulimu emmere eyengerera mu nsuku emmere edibira mu butale ettooke eddene balitunda 5,670 oba 1,000 kiseera kya bungi ekiranga ekiseera eky'obutono ngera bwe nabagamba nti covid si kye kyaliyo ekizibu wabula embeera covid gye yali eranga temuwuliriza byenjogera bulijjo mbategeeza kubanga byenjogera si bikulu era temuteeka maanyi ku nze oba ebyo byenjogera ebigambo wabula muwulirize nnyo emboozi enyumizibwa ebigambo ebyo the story the words are telling emboozi eyo enyumizibwa ebigambo kubanga kabibe ebyawandiikibwa ne bw'olaba ebitabo ebyo babiyita enteetakamiza ne bw'olaba ensi evvuunula nevvuunula buli omu navvuunula nga bwavvuunudde kubanga ebigambo ebisomebwa si bye ebikulu wabula ebigambo ebyo biringa emmotoka gy'olinnya n'ova e Mukono n'ova e Masaka n'ova e Mityana n'ojja e Kampala emmotoka si ye yali enkulu newankubadde ekuvuze n'ekutuusa mu kibuga Kampala naye emmotoka si kye kikulu wabula ggwe atudde mu mmotoka nekyozza okukola e Kampala era olutuuka e Kampala emmotoka olekaawo kubanga ekuleese si ye erikuzzaayo n'ofuna emmotoka endala ekuzzaayo gwe atudde mu mmotoka kye kikulu n'ebigambo ebyo ebyawandiikibwa si bye ebikulu wabula ebigambo ebyo ebyawandiikibwa bisitudde abantu ebigambo ebyo ze mmotoka zisitudde abantu ebigambo ebyo bisitudde obubaka kyemuva mulaba nti bangi babisoma naye tebaweereddwa kisa kubitegeera oba okubikkulirwa amakulu agakwekeddwa ebigambo ebyo namukwano gwange eyamanyiimu akanyiririke kamu awo n'afuula amazzi omwenge awulira kati Simon ekyo ye kye yakwatamu naye namubuuza nti luwaayi wali weebuuzizzaako kiki kye baali bagamba era bangi beesigama nnyaawo abamu ne mugamba nti buddayo mu Bayudaaya ensuwa etegeeza ki amazzi gategeeza ki 5,000 zitegeeza ki nti bw'obikkulirwa amakulu agakwekeddwa era ne weebuuza lwaki mu kiseera ekyo baakozesa obubonero obwo kiki kye baali bategeeza olwo nno oba osobola okufuna okubikkulirwa okukwekeddwa ebigambo ebyo kale towuliriza bino byenjogera kubanga byenjogera bisobola obutaba bikulu wabula emboozi enyumizibwa ebigambo ebyo mwe muba mukwekeddwa nange olumu kye simanyi naye ng'ate gwawulira kubanga si byange bibyo ebyange tebinnyamba ate ebinnyamba byabalala bino ebibyo mwe muba mukwekeddwa ebibyo era gwe oyinza okumanya nti awo waliwo amagezi wano tewali wano waliwo okutegeera wano tewali wano wabaddewo okumanya wano tewali ebintu byonna ebyogerwa mu nsi mubeeramu emitendera 3 mubeeramu okumanya okutegeera n'amagezi mu ebyo osobola okwongerako okubikkulirwa kati oli bw'aba ayogera gw'omanya nti ekyo kyamagezi ekyo kyakutegeera ekyo kyakumanya bumanya buli omu akimanyi kuno kuba kubikkulirwa olwaleero abantu baffe mu Uganda bazaala obukadde bw'abaana 2 buli mwaka 2 million babies okunoonyereza sinzira wa gy'ogenze kunoonyereza batugamba nti mu mwaka 2-3 tujja kuba tuzaala buli mwaka obukadde 3
obw'abaana abawere. Abantu abo abakula, population obungi bw'abantu obweyongerako si kizibu mukisa. Naye lwaki gusobola okuba omukisa? Gusobola okuba omukisa singa tusobola okumanya ngeri ki gye basobola okuyambibwamu nga tubazibula amaaso. Obungi obwo bw'abantu bubeere nga bufuna okubikkulirwa n'okutegeera, olwo gulyoke gubeera omukisa eri ensi n'eri ebitundu. Wabula singa tebafuna kubikkulirwa, obungi bw'abantu obwo bufuuka ekizibu eri eggwanga. Lwaki? Batema ebimira, babeera mu ntobazi, bakola ebintu yenna vulugu nga bw'omumanyi ne volongoto nga bw'omumanyi, okusobola okwonoona ensi. Naye ate bwe bayimusibwa ne bafuna okutegeera, gubeera omukisa eri ensi, kubanga ebikolebwa mu ggwanga lyaffe tuba tusobola okubigula. Abachina baali banaku, Abarabu United Arab Emirates baali banaku. Mu 1975 gavumenti ya Uganda yaweereza ne ku buyambi obw'emmere abamu nga bafa enjala. 1975 Abajapani tebaali bwe batyo, mu Bulaaya abantu tebaali bwe batyo. Kiki ekikyusizza ensi zaabwe olwaleero okusitula China, okusitula India? Abakyali abanaku bangi naye abasituse bangi. Lwaki? Kubanga ensi ezo zasitula obungi bw'abantu ne zibusomesa. Bwe bamala okusomesa, abantu ne batandika okukula mu ntegeera, abantu ne batandika okukyusa obulamu bwabwe, ebitundu byabwe, agatundu gaabwe n'ensi zaabwe. Kati olwaleero Dubai, United Arab Emirates, Emirates ezo z'omusanvu zirina emitwalo gy'Abannayuganda egisoba mu 2 abakola mu ggwanga eryo lye twawa ku mmere nga bafa n'obuyambi. Kiki ekyakyuka okuva 1975 okutuusa kati? Ekikyuse kubadde kutegeera kw'abantu abaabwe, okusituka ne bafuna okumanya ti ensi tegenda kukoma kubo, ne batandika okukola ebyo ebibabeezaawo, naye n'okusingira ddala ebinaabeezaawo ensi yaabwe ebiseera ebijja. Naliyooko mwaka 2011 kawumu ng'omuyizi nali ngenze kuyiga byenjiga. Omukulu akulira Dubai n'ayogera n'agamba ekigambo dda nti tulaba nga ensi yaffe esinga kutunda mafuta, naye gye bujja tulowooza nti ensi egenda kuyiiya ekintu ekirala ekisobola okukola ng'amafuta, naye nga tekisimwa busimwa, an alternative to oil. Ne bagamba nti kati tukwata buli kasente ke tufuna tukole Dubai ng'ensi esinga okubaamu ebyobulambuzi, nga buli muntu afuna sente mu nsi asooka kulowooza ku Dubai bw'aba ayagala okuwummula, bw'aba ayagala okweyagala, bw'aba ayagala okukola investment. Ne bazimba Dubai n'okutuusa kati ekyo kigenze kifuluma Dubai, kiyingira mu Abu Dhabi, kiyingira mu masaza amalala, Emirates endala, nga bateekawo embeera esobozesa bw'oba oyagala okwaluza eggi okkiriza okuteekawo embeera bw'oba toyina nkoko eryalula, okkiriza okuteekawo embeera esobozesa eggi okwalulwa. Bw'oba oyagala okukyusa obulamu, so obugagga, okukyusa obulamu okulwa okuva woli okudda woli, oteekwa okufuna embeera esobozesa okuleeta okusikiriza embeera ekukuze kutuusa ku ddaala eddala ejje mu bulamu bwo. Bw'oba oyagala abantu bakyusa obulamu mu kitundu ekyo obwavu bukendeere, tuteekwa okuteekawo embeera ereeta ebbugumu eryaluza ebirowoozo ebituufu, enkola entuufu, ennono entuufu n'ebikolebwa ebituufu, abantu basobole okukuza obulamu okuva we bali. Ebiseera ebisinga ekyo tekikolebwa nga tubawadde ssente, ekyo tekikolebwa ng'abantu bafunye ssente, kikolebwa ng'abantu bafunye okutegeera. Okutegeera kuno kuyamba abantu okuyimirira we bali ne balengera gye balaga, ne batandika okuteekerateekera gye balaga. Guno omulembe gusimba kalitunsi. Abasajja abaabeerawo emyaka 1000 emabega baasimba mivule.
emivule tebagirya tebagitema bamanya nti bazzukulu baabwe balyetaaga embaawo n'ebisiikirize ffe tusimbye mmeka omugigi guno ogwaffe gwakuyitawo buyisi buli ali waali ayagala kuyitawo buyisi tusimba kalitunsi lwaki kubanga kalitunsi osobola okumutunda ng'akyali muto ensi tegenda kukoma leero ensi eno egenda kugenda mu maaso kyofulaba nti bw'otoyimirira wooli kulengera wa gy'olaga okusomoza okukwolekedde kunene lwaki osobola okuba nga oli mu kikuubo oli mu owino ovuga booda ovuga takisi nabagamba bwe nti egyo si mirimu buweereza kino kyenkola wano si mulimu buweereza bwe mmala okukola obuweereza buno nina okutondawo omulimu omwana okulinnya ennyonyi n'agenda e China n'akwata banne 5 ne batikka 40 feet ne bagireeta ne bawa omusolo 10 n'omusobyo ku bintu bye baleese ne babitunda wano ne bafuna ssente ogwo si mulimu kubanga obusuubuzi si mulimu obusuubuzi buweereza bw'omala okubukola ojja n'otondawo omulimu olumu kye nagamba mikwano gyange nga mbasisinkanye basuubuzi bangatto e China ne mbagamba nti mwe muleeta ngatto kituufu ogwo si mulimu wabula muweerereza mu ngatto kikye mulina okukola ng'ekibiina kyammwe mukwate bannammwe 10 mubatwale China mubateekemu ssente basome okukola engatto bategeere ebyuma ebikola engatto ne bwe bakola engatto n'ennono ezifuga okukola engatto empangaazi era ennungi mubasitule bakomewo wano mukwate ssente zammwe muggulewo ekkolero mugende mu gavumenti mugambe abavunaanyizibwa minisita w'ebyobusuubuzi ne pulezidenti bajja kubawa omukisa banaaba baagaliza ensi mutandike ekkolero eryammwe ng'engatto ze musuubuza mu Uganda muzikolera wano ekitegeeza ensimbi ze muteekamu okulinnya ennyonyi n'ogenda n'ofuna woteeri w'onoosula n'ofuna anaakutikkira ebyamaguzi ebintu ebyo bigenda bikoma ekitegeeza nti kobe nga mukwano gwange Maria's Kago oba Maria Nakaweesi ekiseera kijja kutuuka nga tolina gw'otikkira bintu ekitegeeza nti alengera wala okuddira ekyo kyakola afune engeri endala gy'akikola nga ne bw'aba tali China asobola okukikola ne bw'aba atudde wano asobola okukikola nga teyeetaaze kutambula kusaasaanya nsimbi ekikuubo si mulimu buweereza bw'omala okuweereza otonzeewo otya omulimu nti bwe bakiggala okyasobola okutambula owino si mulimu buweereza nti olumala okuweereza singa baggalawo owino ensi neekula neevaawo oddawa wodda gwe mulimu bino byenzijano n'enkola oba omuntu ajja n'atula ku rediyo guno si mulimu buweereza bw'omala okubukola oteekwa okutondawo omulimu nga bw'ova wano ogenda n'okola omulimu ogwo gwe mulimu era bw'oba ogukoze bulungi ne gweteekateeka ne gutuula n'abaana bo basobola okugukola bw'ova mu dduuka mw'oli mu kikuubo abaana bo tebasobola kuddawo oba bazzukulu bo ne bazzukulu b'abazzukulu bo tebalibeerawo naye bw'okola ekkolero baliribeeramu bw'okutandika kampuni baligibeeramu Katonda nga bawadde okumanya n'okutegeera n'amagezi kati njagala weebuuze kiki ekiddako oli musuubuzi obadde olina obukadde 6 butuulawo awo bukadde 310 ng'amagoba lwaki togenda ebukoma nsimbi n'oteekayo akuuma kasunsule mmwanyi lwaki togenda mu bitundu ng'ebulemeezi n'oteekayo ekyuma ekikola omubisi okuva mu nnaanaasi sente ozirina otandike okutondawo emirimu egigenda okusigala nga gikuwa newankubadde obuweereza buggaddwa kambabuulire olunaku lujja ku kyoba njagala basaagala baŋŋambe nti tokyasobola kujja ku CBS sisobola kubeerako n'emyaka egiddako 2-3 tekisoboka kubanga wabeerawo ebintu bingi birala ebingi ebyokukola bwe sikiteekateeka n'enkirinda kinkube bukubi kintuukeko obuzibu bubeera buzze wooli awo ensi ekyuseemu tokyetaaga kulima nnyaanya n'ogitunda kale bwe busobozi bugitunde naye kati weetaaga okulima ennyaanya ogikube eveemu omubisi gwayo tomato sauce otunde ennyaanya nga bw'otunda sauce mu biseera ebirungi otunda ennyaanya mu biseera ebizibu otunda tomato sauce
ne bwe tutasituka kulengera kino kireese eki, tugenda kuva mu equation mpola mu kanyumirako, tugenda kukafulumamu nga tetutegedde bwe tukafulumamu. Ate bwe tuteesitulanga abantu tugenda kunafuwa, tutuuke ekiseera ng'omuntu bamukoleza ekitole n'awaayo ebiseera bya myaka 2 eby'omu maaso. Bwe tutakola kino tugenda kutuuka ekiseera ng'omuntu bamuwa omunwe gwa bogoya n'awaayo amakaage. Bwe tutakola kino okusitula abantu baffe okwetuusa ku mutendera awali enkyukakyuka weesobola okujjira, tujja kutuuka ekiseera ng'omuntu bamuwa kaswiti n'awaayo omwana we eri oyo amuwadde kaswiti. Kiki tugamba? Ensi ziri zaali nnaku. Ekiziyambye okusituka kwe kuba nti zaasitula okutegeera kw'abantu baazo. Omulango gutali gwa nnaku. Oyinza okuba oyagala bwerosi, oyinza okuba oyagala bwa ggombolola, oyinza okuba oyagala bwa ssaza, oyinza okuba oyagala bw'emupi, oyinza okuba oyagala bwaki. Naye ku kyalo kyawo wooli tunula olabe nga tonnaba nadde okugamba nti bampa obwerosi. Waakiri somesa abantu nju ku nju balowooza oli mulalu, wabula bw'onoositula ku bantu 100, bw'onoositulako abantu 4, onooba otandise omulimu ogusobola okukyusa ekitundu ekyo. Kyemuva mulaba kyangu nnyo okukyamuukirira naye nga tofunye kutegeera. Era osobola n'okulya puroguramu eno n'onyumirwa, bankubira amasimu nnyumiddwa nnyo. Naye ekibuuzo si kunyumirwa, ekibuuzo otegedde emboozi enyumizibwa ebigambo ebifulumidde mu kiseera ekyo. Alina amatu, wulira obutonzi kye bugamba ensi. Twaseeseetuka ne tuva we twali tutudde ne tudda we tutatuula. Kati tetukyali ffe ate tetulibeera bo. Tugenda kubeera wakati awo abantu be bayita ekireebereebe. Tali wansi tali ku nsi, ali awo. Tetusobola kubeera bwe tutyo. Tuteekwa okubeerako we tuba ne tugamba nti ffe tuli baddugavu. Nze Senkaayi si Mufalansa. Senkaayi yaliwo nga Simoni tannabaawo. N'afuna omukisa n'ayongerwako Simoni. Bw'agatta okutegeera kwa Senkaayi n'amagezi n'agattako okumanya kwa Simoni, asobola okubaako ky'asobola okukola. Awo waali n'akyusa obulamu bwe. Mubiwulirize bulungi, temubipimirira. Muwulirize, weefumiitirize. Bw'oneefumiitiriza, amazima gali nti omwoyo gugunaakubuulira ekituufu n'otuula ng'omanyi. Kusomoza okutwolekedde bwe bwavu obukulanga abantu, bwazaalibwa ne bwavula ne butengerera ne buyiga okutambula ne tukuba mu ngalo, kaakano budduka emisinde. Tebukomyawo, bulabika butandise n'okwogereza, bwagala kuzaala. Njagala okubeebaza okuwuliriza, njagala okubeebaza okuteekayo omwoyo, njagala okubeebaza abasobola okuteeka mu nkola. Bw'owuliriza ebigambo bya ddakiika 2 n'ototegeeramu temubadde kikyo. Bw'owuliriza ebigambo bya ddakiika 3 n'ofunamu ebigambo bya seconds 10, ebyo byebibyo. Ebisigadde bireke. Ebyo ebibyo by'oba otwala bisimbe ng'ensigo mu bulamu bwo, butandike okumera. Bwe bumala okumera ne bukoleera, gende wa mulirwano, koleeza ewuwe ng'okozesa ensigo eyo y'emu.